nkwalirizako gwe muna Uganda sinzireyo najjo sinzire okubanga ate oli wano ku KKTV Uganda tusinzira wano ku YouTube ane tukutusako ensonga ezenjawulo zoyina okumanya mu bunyomero obwenjawulo amawulire agakwata ku baserebu bo tubeera nago amawulire agakagwawo amawulire agakwata n'ebisanyusa byonna ne video ezenjawulo ezisaturatinga social media sites ezenjawulo oba toyina kuzisubwa amawulire gonna agakagwawo stunt zonna tubeera nazo wano Cypher of course nzaba bikutusako ate nobanga obimanya akakati gwe obanga oli mupya wano ku KKTV nkutegeeza anti soko onyige subscribe soko subscribing ate gubenga atuddamu kusubwa mawulire gaffe oba video zaffe zetukuleetera oba okubeera up to date abeera up to date ngo subscribinze then tubenga tugenda maaso akale no oluvanyuma lwa Eddie Kenzo ate tukubamu ekigambo wali audio yalikinze anagenda viral almost ku social media sites zonna nebanga yatambudde ate abafans be n'abantu ababulijjo abalala ne babanga abewuunya ebigambo ebyavudde mukulu ono Edrisa Musuza oba Semyekozo oba amanyikiddwa obulungi nga Eddie Kenzo akakati ensonga eyo ebadde nene nnyo era ne Eddie Kenzo ebigambo bye yayogedde naye kenyini kamakogera nasose nembyewuunya neŋŋamba omusajja ono ajewo obumalirivu obwogera ebintu ebyo byonna akale no yenga ye Eddie Kenzo ayavuddeyo bulungi nnyo anajja ku Facebook page ye wali anajja ku live saa 9 n'abanga ate anyonyola ensonga ezo nga bwe zabadde nga bwe zatandise nga bwe zazze ate okubeera bwe kityo akakati no Kenzo yanyonyodde ebintu bingi n'aleeta Quran nga buli kimu kyayogera yesiga omukama Katonda oba yesiga Allah subhanahu wa ta'ala kale yamwesize nabanga ate ajja maso g'abantu n'engeri y'okwetonda nga gezaako okulambulula ebintu ebyo kale nkwagamba nga kwa brief nga gezaako kubiyita mu mpolampola awo nga kubuulira kyeyabadde ategeeza n'ensonga lwaki kyazebwa ekityo n'engeri n'enkolagana eriwo okuye n'abantu ate ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine yanyonyodde ensonga nyingi by the way ate n'olunaku lwaleero jjukira nti nno omukulu ono Edrisa Musuza yategese wali press conference nebanga press conference y'abannamawulire n'abangira ayongera okuttaanya ku nsonga ezo ate mwongera okubanga amuzimanya bulungi yayongedde nas briefing n'abalagira ddala nti ensonga eyo yagenze okujja nga yaviiridde ku bintu ebimu ebitonotono ate naye byabatabadde tategedde okugeza omukulu eyamukubidde ababadde batera okwogera naye nga si yayogera nnyo naye ennyo nga bwe yabadde akunyonnyola awo naye munaye abadde tamanyi nti nno omuntu oyo atugabadde nayogera naye ate anasindikaka audio clip oba phone call ate ne kaliikinga abadde takimanyi nga kugamba kintu akiraba nti kiri private way kibadde private way nga ye bwakiraba ngera wasuubira anti bwe kiyinza okukoma naye ate munaye amawulire gagenze okubreakinga ng'ate bizze bubi ate audio eyo nebanga yaliikinze kwegamba nesaturatinga social media sites zonna ate abantu batandika okwewunya ne bagamba bino ebigambo byetuwulira biva mu kulwono akale no ebyo byabaddewo byabaddewo era Eddie Kenzo yagezaako bambi okubriefingira mu nsonga ezo anagezaako okulaga nti enkolagana ye ne Bobi Wine weeri tamulinaako buzibu newankubadde mwawulidde ebyo byonna mwawulidde so yaze ensonga ezo nazinyonnyola bulungi namuga tamulinaako buzibu bwonna era ayagala mubeere bumu era n'agamba nti bw'anaaba nga avuddeyo n'abako n'engeri gy'amuyita ajja kujja amwogereko bulungi nnyo bakyogereko kwegamba balabe engeri y'okukigiramu okitegeera so kakati ayondoza sijja kubeerayo nnyo naye nga ye yabategeezeza nti tamulinaako buzibu bakwatagana bulungi nnyo era babadde nga boogera nga atamulinaako buzibu okugjako ekibadde kiruma ate Eddie Kenzo bwe kubanga ate abadde asindika some messages nga ate Honorable Robert Kyagulanyi oba amanyikiddwa obulungi nga Bobi Wine nga taziddamu takola reply yonna ne wabanga alaba zi WhatsApp ezo taziddamu amukubira amasimu olumu onagira bulumu nagira bwati akugamba febe tetubimanyi nnyo tetwetaga nagendayo naye nga kyekyo kyeyagezezaako okubanyonyola bye byavudde ate mu kamwakwe bye yabagambye bye mwino genderako kati ate toyinza gendera ate ku byagundi ng'ate si yabyogedde so olina okugendera ku bya Eddie Kenzo kuba byavudde mu kamwake ye yabitandise
era ye yazze n'abitereeza. Kale awo nvuddewo olunaku lugenze okuwungeera olunaku olwaleero ng'ate waliwo amawulire ge tufuna essaawa zino. Jjukira nti nno mbabegako kaawo tubali tulaba omuyimbi amanyikiddwa obulungi nga Big Eye oba Ibrahim Mayanja. Big Eye yeeyongerako erinnya ate erya Star Boss. N'aba ng'ate alina engeri ate gy'asabamu gavumenti emusasule olwa ssente ezagamba nti yakolerera mu kampeyini ez'akalulu akaweddeko oba ekisanja ekiweddeko ekyaddamu okuleeta President Yoweri Kaguta Museveni ate mu buyinza. Big Eye yagenda maaso n'aba ng'ate agenda mu kaweefube oyo w'okubanja ssente ze n'aba nga apostinga buli lunaku ng'apostinga ayagala bamusasule bambi ssente ng'agamba nti ye abanja milioni 2.7 mbu bw'abiyitayitamu awo byonna byonna ne byakola ne ssente zebizimu yafiirwa mu lugendo nalwe baali batambuliramu n'emmotoka nga yakunnyonnyola bulungi wali Big Eye n'akugamba nti sometimes emmotoka ye yafanga ne bakozesa ya Kenzo ne bakozesa n'ez'abalala awo oluusi n'ezaabwe nga zifa ate ne bakozesa eyiye kwegamba ebintu ebyo byonna byonna ye nga bw'abibalabalamu ate abanja ssente ezo. Ajjukira nti nno Big Eye yavaayo n'agendako peegi ye wali anaakunnyonnyola bulungi nti nno bw'atutunuddemuko ne balooya be wali bagenda kubanga ate abakwasaganya ensonga ezo basobole okulaba nga basasulwa ssente ezo oba Big Eye asasulwa ssente ezo. Naye ne gye buli eno tetunaba kulaba oggulire lyonna liraga nti no oba omukulu oyo anaasasulwa wabula tubali tukyamulaba ng'akyali mu kaweefube oyo ate ow'okubanja ssente ezo. Akakati tubali tukyali awo ate amawulire agamu ne gatugwako wano ne tugamba ate kikino. Ajjukira nti nno omuyimbi Eddie Kenzo wakomeddewo ate akomeddewo mu buzibu bwereere ng'era ebyaguddewo mwabirabye. Naye kakati ndowooza gayinza okuba amawulire amalungi gano gengenda okusomera ati minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka gemanyi obulungi nga Florence Nakiwala Kiyingi nno abikudde ekyama kinene nno ddala nga minisitule evunaanyizibwa ku byobuwangwa n'ekikula ky'abantu bwetegese okuyamba abayimbi abaakosebwa mu kiseera kino kye tubaddemu oba ekyokulwanyisa COVID-19 kye tubaddemu emyezi egyo gyonna abakiiseemu mukitegeera bulungi almost ffenna era kye tubaddemu era teri atakitegeera bwe njogera ku nsonga efaanako bw'ekyo. Kale minisitule egamba nti abayimbi bangi baakosebwa oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyimiriza ebivulu omwezi ogwokusatu omwaka guno ogw'2020 nga yeemu ku ngeri y'okutangira COVID-19 okusaasaana. Kati nno minisita Nakiwala agamba nti abayimbi beetaaga okuyambibwa nga minisitule y'ekikula ky'abantu n'obuwangwa etegese billion 6 n'obukadde almost 600 okubayamba. Mu kwogerako eri bannamawulire mu Kampala minisita Nakiwala agamba nti gavumenti eri mu kuteekateeka engeri ate abayimbi bano gye banaafunamu ensimbi zaabwe ng'engeri abaakosebwa gye bagenda okutematema ensimbi ezo. Bagenda kulaba ate mu ngeri yonna nga basobola okulaba nga batematema ensimbi ezo ate kwabo abayimbi abaakosebwa mu kiseera ekyo basobole okuba nga baganyulwa. Mu ngeri y'emu abikudde ekyama nti omuyimbi Eddie Kenzo ali omu ku abo abaawaddeyo ebiwandiiko ebiraga ensimbi ze yafiirwa. Ajjukira nti no Eddie Kenzo bayimiriza ekivulu kye emabegako kaawo kyemujjukira obulungi era abangi mwali mu kyesunze ekyamulima kimanyikiddwa obulungi nga Eddie Kenzo Festival 2020 akyali wali ekololo. Kyali kirina okubaawo ennaku z'omwezi kandabe zaali azaali nga 28 omwezi gwali gwa kusatu mu 2020 guno omwaka era gwe tulimu. Kati no mu ka voice note ke tufunye by the way sigenda kwogera bingi kasooke nkabaterewo ka voice note kano ate okawulire okakasize ddala nti munaye amawulire gano genkuwa
sigasoma busomi ku kiryawo nti oba sigeeyiza bweyiza. Njagala owulire mu ka voice note kano ate okakasize ddala kyenjogerako. Kale nno abayimbi bonna abali eyo oba abayimbi mwena abali eyo mwandiganyulwa ate mu nsonga eno kubanga sente zino wemanziraba sente ddala nyingi ddala nyingi ddala sente zino ebbilioni 6 mu milioni 6 singa ate kituukirira kiyinza okukolera mmwe abayimbi abakosebwa n'abalala nga bw'obadde kavoice kankateekeyo ate osobola okubanga okwewulirirako okakase ensonga gye nkugamba. Naye nkutegeeza nti nno bw'oba oli mupya wano KKTV Uganda, nkutegeeza nti tubeera n'ensonga nyingi nnyo wano zonaaba nga ate ofuna. Ogenda zifuna otya? Ogenda zifuna nga okola subscribe oba nga osubscribinga. Nkutegeeza nti nno wonaaba tosubscribinze amazima ginyini ebyogenda ofiirwa abigenda kuba bingi nnyo. Subscribinga ate obenga atosubwa akituba tukulekera wano. Tomanya olunaku lugenda kuba bwe lutyo atukuteekerewo amawulire nga ate gwalina osooka ogamanya naye ogasubwe olw'okuba tewa subscribinga. So beera nga oli subscribinga obeere up to date. Kantekeyo voice note eno ate obenga ogiwulira. So we singled out the 6.6 billion lot that was whose launches and programs and music shows were stopped by the time the pandemic was highlighted. I also saw a release by an invoice by Kenzo's team. You know that he was organizing a very big bash. So these are enterprises that employ the majority of the young people. So we are finalizing and we are in charge. So very soon we shall also reach out to the categories that we shall be specifying, the book and press, the culture and performing art, so that we can give them a stimulus method to uplift their businesses. Oh yes, voice note eyo ojiwulidde bulungi nnyo. Ka audio yako kawulidde bulungi nnyo ensonga nga bwe babadde bazirambika babanga minister ate bwaze maaso anaba nga zirambika nga bazigenda okubeera. Kale nno ansuubira amawulire gajja kuba malungi nnyo okusaidi y'abayimbi. Ajukira nti n'abayimbi bazze ba complaininga ng'owuliro na complaininga bafiiriddwa naye kati sawa ze wakyaliwo bakya complaininga nti ebbanga ligenze bannayiba bate banono mwe muli ne ba comedian nabo bazze aba complaininga ku nsonga eno balaba tebakyakola. Ajukira nti nno basiba ebivulo bingi nnyo almost sijagana bingi nnyo wabula byonna akirani byonna ba teri kye bakiriza. Ajukira nti nno ebivulu ebifo ebisanyukirwamu byonna bikyali biggale, amabaala gakyali maggale, kwegamba okuŋŋana kwonna okw'abantu kukyali ate ku muggalo. Jukira nti nno waliwo bannaffe ate abaali bavuddeyo ne babanga banyooma oba batyoboola amateeka ag'omukulembeze ate ne babanga baggulawo kirabo ne batandika ate munnange okugenda mu maaso ne bagamba bibya covid ze babitegeera. Akavidiyo ako mwakalabako bulungi nnyo nga bagamba what's covid abavubuka abo mwabalaba bulungi nnyo nga bagezaako ate kwegamba bo nga baga nti bakoowu. Naye ensonga nga bwe twaziraba abavubuka abo bakwatibwa, abantu bakwatibwa abaali mu kirabo omwo, twalabako abantu almost balinga 10. Kale naye ensonga bwe bwekyali mabaala go gakyali ku muggalo, ebifo ebyenjawulo bisanyukirwamu naye bikyali ku muggalo. So kwegamba omuyimbi oba nakazanyirizi munakatemba kwegamba talina saawa zino wakolera akiti yonna unless oyo yali akoze entegeka n'ategekawo akantu ak'enjawulo. Asaawa zino at least oyo yalina wajja ekyokulya. Tulabye omuyimbi wa Big Eye nga complaininga awo talina kyakukola. Jukira lino Big Eye naye ebintu bye biwanvu era saawa ezo omulimu ate gwe yali yasigaza gwali gwa kuyimba era omulimu ogwo munayo gwagalwa nalaba nga munayo takyalina wakugjayo 10. Kwegamba n'atuuka n'agamba ye beetu kampeyini zino ze nakola nga saafuna kasente ngumiikiriza naye akasente nga sikalaba. Kwe kuvayo ate munayo najja complaininga ate babeeko n'engeri gye bamusasula. Kale ensonga bwe nayo bweyimiridde nkutegeeza nti nno ekinaaba kizze kyonna ekyenjawulo nja kuba nkikutuusaako wano KKTV. Nagambye nti Saif Pro of course azaabawo ne kutuusaako ensonga ez'enjawulo. Kale ekyo ensonga eyo nayo bwetyo weeri. Abayimbi
bandiganyirwa mu nsonga zino. Abayimbi bandigwa mu ssente, bandigwa mu ssente. Era omukulu oyo Eddie Kenzo ali ku mwanjo gwa ssente ezo. Jjukira nti no Eddie Kenzo ekivulo kye yali agenda okutegeka kyali kigenda okusookera ddala. Jjukira nti no Kenzo yali ataddemu ebintu bingi, bwenzijukira obulungi mwalimu Kona Ennyonyi. Ajjukira nti no tuba tunulabawo muyimbi ng'akola festival ng'ovudde ku zino ezawali zikolebwa eza KCC nga bagassewamu abayimbi, naye omuyimbi omu okola festival mu kibuga Kampala, okitegeera. Yali ataddemu ssente nnyingi, yataddemu ssente ez'enjawulo okusobola okulaba ng'ate ekivulo ekyo kibaawo, naye ate munnaye tekyasoboka. Kale tugenda kuba tusinkana lunaku olulala. Nzikiriza nkusibulire wano, anti osigale bulungi, weeraba.